Abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo omulungi yeebazibwe. Olunaku lukedde lutya gye muli, era mbagaliza olunaku olulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, nga Bayibuli bw'eyogera mu Zabbuli 37 olunyira olwokutaano nti engendo zo ziyiringisize nga maaso ga Mukama Katonda, kale naye anaatuukiriza pulaani zo era anaziwa omukisa. Amanya n'eddoboozi Prophet Isaiah Mwanguzi Solomon njagadde okugabanako nammwe olugero, nsaba muluggyemu ekyokuyiga. Olunaku lumu omukazi n'omusajja balina amaka gaabwe ne balunda enkoko yaabwe n'embuzi n'ente, naye waliwo ekintu kye bali tebaalunda mu maka ago, yali mmese. Olunaku lumu omusajja n'agamba omukazi nti tutte n'emmese etuviire mu maka. Omukazi n'agamba omusajja nti mwami, emmese tewandigisse, wandigiresseewo. Naye emmese bwe bagitega akamasu, yeegayirira enkoko n'egigamba, muganda wange nnyamba, banteze akamasu nenjagala nange kuba na bulamu, nyamba okanyambeko. Enkoko n'egigamba nti sisobola, kubanga we nina okuyitira okugenda okutegulula ako akamasu ke baakuteze waliwo ebinyeebwa, bajja kungobera bankube balowooze nti nzize kulya binyeebwa. Emmese neyeegayirira embuzi. Embuzi n'egigamba nze bansuza mu kigango, bwe banandaba nga nnyingidde mu nju bajja kulowooza nti nina kye ŋŋenda okukola ekitali kya bulijjo. N'emmese mu ngeri y'emu neyeegayirira ente. Ente n'egigamba nze nina amayembe manene sisobola kuyita mu mulyango. Emmese n'ekikitanya etegulula akamaso osobole okubeera n'obulamu. Laba omusota gye gwava nga gwagala kumira ki? Mmese. Akamaso kakwatamu musota, emmese n'edduka. Nnyinimu bwe yawulira akamaso nga kategulukuse yalowooza emmese bagikubye. Nnyinimu agenda ategulule emmese kamaso, omusota ne guluma nnyinimu. Omusota bwe gwaluma nnyinimu n'afa. Enkeera enkoko n'ekookolima, ne bagamba enkoko tekookolima kiro ekyo nga nnyinimu afudde, ne bagisala, enkoko n'evaawo. Omusajja yali musiraamu. Edduwa ey'amakumi 40 bwe yatuuka, n'embuzi ne bagisala n'evaawo. Bwe baatuuka okumwabiza olumbe, n'ente ne bagisala n'evaawo. Enkoko n'embuzi n'ente ebyagaana okutaasa emmese nga byo bye biganza bimanyikiddwa mu maka, byagenda ne bivaawo ne birekawo emmese, n'ennyinimu eyateesa okutta emmese naye n'avaawo. Omukyala eyawolereza emmese nti mwami gireke, omukazi yeesigalawo mu nju n'emmese. Mbagamba kino, mulimu abantu be mubadde mulaba ng'ababasookayo, era be mubadde mulaba ng'abanene oba ng'abakulu oba ng'abaganzi ku mirimu eyo gye mukolera, gwe waakajja mu butuufu tebakulaba nga muntu. Olina be weegayiridde babeeko kye bakuyamba, bakulagirire nti wakikola otya okufuuka kino. Bagaanye, beefudde baakabi era balaba mu kaseera ko be baliwo. Ne Mukama Katonda ali ku sayidi yo. Bayibuli egamba mu Baluumi 8:31 nti bw'abeera ku luuyi lwange, omulabe wange anaavaawa. Katonda bw'anaabeera ku luuyi lwo, teri mulabe wo gy'agenda kuva. Ne bw'anajja agenda kujja, naye mu byonna ogenda kusigala nga gwe muwanguzi. Ate tonyoomanga muntu azze mu maaso go okubaako obubaka bwonna bw'akuleetera, kubanga enkoko n'embuzi n'ente byanyoomanga emmese, ne byonna byavaawo ne birekawo emmese, nga y'empanguzi mu maka era nga teri agikuba ku mukono. So naawe nkukakasa nti omuntu azze gy'oli yenna nga yeetaaga buyambi, omufangako era omuyambanga, kubanga osobola okugaana mu butuufu ne wabaawo ekijja nga kirina kutwala ate ye n'asigalawo. So omuntu yenna yeetaaga nga obuyambi gy'oli oyambanga, oyanguwanga omutaasa okuvamu embeera gy'alimu. By then kiyinza okuba kyekirabo kyo ekiyinza okusigazaawo ng'oli mulamu, kubanga singa byeteesa ne bitaasa emmese nabyo tebyandifudde. Mbagaliza olunaku olulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Sigadde nze Prophet Isaiah Mwanguzi Solomon, born to heal you. Mukama Katonda abampeera omukisa.